Okay. Nebaza abantu mwenna abayagadde nnyo testimony yange ejenalagiddemu nti Bobi Wine nange ndi kati convinced nti Bobi Wine aliko anointing ya Katonda yokulembera eggwanga Uganda. Era mbadde muwagira ebbanga ddene naye nga muwagira nga siwagira Bobi Wine ng'omuntu nga mpagira ideology nga Bobi Wine agoberera bugobereza ideology. Naye kati nze nga pastor ndi convinced nti Bobi Wine nja muwagira nga Bobi Wine nga yakulembera ideology. Otegedde ekigambo ekyo kubanga nalabye nga Bobi Wine kati a manifesting the quality eri onule mbana ba Katonda. So njagala okwongera kuleta obujulizi obulala obukakasa lwaki Bobi Wine ali anointed oba lwaki Bobi Wine is a good character asuiting okubeera nti asobola okutwala oba okubeera nti ali anointed by God okuleading eggwanga. Era nange nti lwaki nduse ku ddaala ery'omukkiririzaamu nga ye omuntu ng'oggyeko ideology. Namba emu, bwe ndaba ekigambo bwe namaze okukola akatambi kano n'enzirayo n'ensigala nga obwongo busigala budduka nga bulwaninga mu meditation. Ekigambo ne kijja ng'era kyogera nga kigamba kitanga kigamba nti jjukira ne Bobi Wine bwe yali akajja ng'akyali mu people power oba nga amaze okufuna bamme ba parliament abo bagamba ogwo muyaga gugenda kuyita. Okitegeera ogwo muyaga gwa byabufuzi era ekigambo ekyo kyatikira nnyawo nga Bobi Wine akyali mu people power awo nenga nga nupu yakawangulaawo nti bwe babanga abantu abaliwo emyaka 2025 basobola okwewola ekigambo Yesu kye yakozesa mu Yokaana 3:8 n'agamba nti nga bw'olaba ekibuyaga n'owulya kibuyaga nga alina gy'ava naye nga tosobola kutegeerayo notasobola ate kutegeera kibuyaga ono wagy'alaga nti bw'otyo bw'otasobola kutegeera omuntu yajjula omwoyo omutukuvu oba omuntu ali spiritual. Ndabye nga waliwo kibayita kati kitegeeza abantu bano these people perceiving ekintu kyekimu spiritually from the spiritual realm ne bakipeaking ekigambo bonna ne bakikozesa nti Yesu akozesa ekigambo kya kibuyaga n'omulyanga akunta mu Bayibuli emyaka 2025 omuntu mulembe guno najja n'alaba Bobi Wine n'akozesa ekigambo kyekimu. Kitegeeza nti waliwo ebintu bingi ebifaanagana era bivaako reference n'okubeera ddala Bobi Wine ali kati spiritual anointed okulembera eggwanga Uganda. Ekyokubiri kyeyagala okuwa nti Bobi Wine nga bw'olaba Dawudi nti Sawulo bwe yavaako omwoyo wa Katonda nadda ku Dawudi, Sawulo yanoonya Dawudi okumutta. Okitegeera naye era emintu gyonna Sawulo gye yeegeza mukuta Dawudi yamuttanga. Dawudi nga escaping narare okugeza Bobi Wine mu kifo wennyini we yali atudde nga bali mu Arua bwe yavaawo bw'ati Kawuma najja n'atuulawo mu ddakiika y'emu n'omutemu eyatumiddwa bano aba gavumenti najja n'alowooza nti musajja bandaze waali awo y'oyo n'akuba esasi n'eyitamu Kawuma. Katonda akikola okulaga nti this man ali anointed oba akikola okulaga nti ono kati ayina ekyenjawulo oba ali protected mu ngeri emu oba endala. Ekyokusatu kinyagala okulaga ebitebe Bobi Wine byazze nga azimba nga abalinalimu abakwata anaweya. Okitegeera n'atuuka okulonkinga ekitebe eyiga ejjinja nga n'abali awo tebamanyi nga ne police temanyi nga ne DPS tamanyi n'atuuka n'obaga nti atugenda Mbale ne badduka Mbale ne bajjayo amagye ne police. Kitegeeza ali unpredictable. Omuntu ali unpredictable for a period of 8 years mu politics ono w'abanna Uganda ate obeera mu bantu nga you are dealing with people, it's very hard. Kiba only nti obeerako spiritual powers oba anointed oba anointing. Okitegeera nga ate twaye tugaa nti oba Bobi Wine asamira naye tumulaba nnyo kati mu church. Okitegeera ekirala sacrifices Bobi Wine zaakoze bw'owuliriza abantu abadde baboogera sacrifices njagala mugiteeko nnyo amaanyi era mudde mubuuze Bajjo yategeeza eggwanga nti Bobi Wine oyo yabafiiriza yalina Bajjo yaleeta ddiiru ng'agyetedde Bobi Wine ng'erimu obuwumbi 4. Bobi Wine n'agaana ddiiru eyo. Okitegeera era Bajjo n'agamba nti kyamuluma nnyo okuleeta ddiiru eri Kirini ng'agireetedde Bobi Wine bamuwe biliyoni 4 ne Bajjo baali balina ofuna omutetembwa gwa ssente Bobi Wine n'agaana ssente ezo. Gw'onoonya kakadde bakuwa kakadde oba bakuwa mutwalo ne bakwambaza t-shirt y'omuntu yatta kitaawo ne bakulinnyisa kibaasi ne bakutwala ne bakusiibyawo ne bakuliisa omuceere. Okitegeera ne bakuwa omutwalo ne bagagenda olunaku lwonna balututte ate nga abalututte be bennyini nayo sente zebakuwaddeko nazo zizo. Naye ono baamuwa biliyoni 4 n'agaana okukola ebyekisiru n'agaana okulya mu bantu olukwe n'agaana okusalawo okwetunda ne bwe yali nga tannaba kuweza volume y'abantu nga bano.
ezo no sacrifices oyo Museveni yazikola. Museveni yazikola okubeera ne mundu musanvu ngoina emikwano gyabiri mu no kati ngenda kulwana kifaanagana ne Bobi Wine okubanga akyali nga bwe yali we baleta deal eyo naye n'agamba no site yange esukka ku biliyoni 4 kubanga abasinga bangi awo tuviiramu awo nange siyinza ganti osanga saali zikutte okitegeera naye bw'abanga Bobi Wine agano zikwata biliyoni 4 nga ne mu kiseera kye kyennyini Bobi Wine alabika obugagga bwe era buleka bwayita bwera biliyoni 4. I'm telling you. Okitegeera, I'm telling you. Alabika when we yaganira okukwata sente ezo obugagga bwa Bobi Wine in total bwayita bweza biliyoni 4. So such sacrifices ezo Katonda azihonalinga. Nga bwolaba Dawudi nti Dawudi Katonda onalinganga sacrifices ze bwe yagenda nga alunda n'alaba eddubu nga lijja okukwata endiga za kitaawe n'ajjayo n'alwana bwezingirire n'azitta n'atempologoma n'aganti empologoma n'agikwata mu kirevu kyayo n'agikuba n'agitta. Katonda ahonalinga sacrifices ezikolebwa abantu abakyali wansi. Kati ne Bobi Wine sacrifices ezokuleka sente ezo. It is typical of such people abeera ne manto ey'okufuga oba ey'okulembera under the grace of God. Otegeera ekigambo ekyo. So ne Museveni bano baaliwo n'aba ne mundu musanvu naga ngenda nzije ku government ine mundu zonna. Otegeera ayine mundu musanvu n'alumba barracks ye Kabamba. Ekyo kye kitufuula ab'enjawulo era kakifudde Bobi Wine ow'enjawulo. Otegeera ekigambo ekyo. So sacrifices ezo zigenda nga zikolebwa. Okitegeera ensonga ey'okutaano lwaki Bobi Wine ayinza ali spiritual ate okubanga ali anointed by God ti Bobi Wine omulaba nga abeera mu church awa oath of allegiance eri Katonda gwe Besigye oyo lwaki tali spiritual anointed oyina akatamikola nga Besigye agenze mu church omanye eddiini ya Besigye ne kati ntebereza Besigye aleka mu Protestant naye gwe omulaba nga atikiza n'aba Protestant bannaddiini. So once he misses that kiba kikulaga bulungi tasobola okubeera nga that's why he wasn't also anointed by God okufuga eggwanga despite all his efforts. Okitegeera personality ya Bobi Wine okubeera nti musajja mufumbo testifying ku bufumbo ne institution ng'eya marriage kitegeeza eggwanga gwe lyetaaga. These are men of integrity Bobi Wine beyogerako. Integrity y'omusajja yonna etandikira ku mukazi waakiri beera n'abakazi babiri nga batongole ng'ensi bamanyi basatu nga batongole ensi bamanyi. Okitegeera naye leka kubeera nga oli kwono oddako oli leero anobye ekyakomyewo abaana bo tetubamanyi owazadde eno ozadde eri. So Bobi Wine personality ye ng'omusajja omufumbo eri kiriya nnyo. Okitegeera ate ne personality ye ng'omuntu atali mu byabufuzi eyo naye ekozesebwa nnyo Katonda. Nti Katonda tayagala nnyo okukozesa abantu basuubirwa. No, Katonda ayagala okukozesa nnyo abantu abatasuubirwa nga bw'olaba nti Dawudi yali mulunzi n'ajja okuleeta abaganda b'emmere n'okubalabako mu lutalo gye baali nga bo balwanyi ate bwe yakozesa okuba Goliath. So Katonda takozesa nnyo byakulwanyisa by'amagezi g'abaana bantu ba bintu bibadde bisuubirwamu okusobola okuprovinga ekitiibwa kye nti yeye Katonda omuyinza wa bintu byonna. So ojja kulanga Bobi Wine ojja kulanga Museveni ow'amaanyi ate Katonda bw'akugulumiza akozesa amanya Katonda gwengulumiza nyina okuleeta ate owa wansi asobole omujjawo asobole okukakanya amalala gano g'aba alina. Otegeera ekigambo ekyo kubanga mazima gani nti Museveni abadde ali outspoken mukolesa amalala ne blasphemy eri Katonda wa Bayibuli nga bwe yavayo n'aga nti nze nali mulokole ne mbivaamu kubanga ebyekisi bino bye nayingiramu ebyobufuzi birimu okutta abantu. Naddamu n'aga nti nze waliwo ennyini Bayibuli zesikiriza mwe zanzijja mu bulokole nga nti oli bwakkuba olyettama lino kyusa ne lino. Ayogera ebyo ng'abakakasa nti yatta bw'omukuba olyettama lino yetagenda kugoberera kya Katonda agenda kutta agenda kwanukuza muliro. Otegeera ekigambo ekyo. So that is blasphemy. Bw'oba buuza ekibi ki ekiri what is blasphemy? That is blasphemy. Okuva no rebuking with pride olunyiri lwa Bible olulamba oli established. Marabo seke tirerebo sikatarabo. Kakati ekirala kwolabya nti Bobi Wine ali anointed omukono gwa Mukama guli against NRM. Njagala okuga Museveni okuvayo ku nomination day naawe emyaka emifu. It is not a coincidence. It is a sign that God is totally against these people and they are not going to get any favor from him again. Okitegeera era njagala okukakasa nti mugenda okuddako laba Museveni ajja kukola kusingirawo mu public nga bw'olabaani ono ow'eZimbabwe bwe yabikolanga. Museveni agenda kukola kusingira mu public bajja mujjawo ku ambulance Museveni mujja teka olukungaana bamuyita aleme okulabikako mwenna muddeeka nga muli disappointed. Otegeera ekintu ekyo nsembayo ne kino tebakyasobola kukola kintu kyonna kirungi ab'NRM ekyo mugenda kiraba nti NRM kyasobola kukola kintu kyonna kirungi mu bbanga nali yesigazaayo. Mukama abawa omukisa nga mulokoka abalokole